N'emmotoka ogirabye? Motoka y'omusajja ngirabye. Bashuga bamye olabe kibakola. Bashuga be bagimwadde. Kasi omukadde oli omuzungu tomumanyi. Simumanyi lumpe. Byabe kugambe. Owaayi. Ani amwadde? Yakulira kwagala abakazi abakadde musajja wange oyo. Yakulira kwagala abakazi abakadde. Abakazi abakadde kitegeeza bali mu ssente. Kuye abalala babasaze. Ngaani? Mwebalire. Tukwaniriza ssebo. Oba gwatwaniriza? Kyekimu ffenna tweyaniriza. Mu maaso g'abannamawulire bano bazuula ku lwaliro nga baagala okutegeera Royal Jeff yaani era lwaki tuli wano olunaku lwaleero. Royal Jeff muyimbi Ssebo. ate nga Royal Jeff yakoze studio era yensonga lwaki tuli wano olwaleero. Studio bagiyita JP Production Company. Yegenda obanga ekwasaganya emirimu era kyensonga lwaki nabayise so that musobolaga abantu ekigenda mu maaso koze ekintu kino lwabavubuka mostly lwansonga njaba kuliftinga bitone by'abaana. Kino ekintu kiraga nti olina achievement gy'otuuseeko ennene okwagala okusula abantu abala kitegeezo either oli w'amaanyi oba olina milestone gy'otuuseeko gwe wa w'otuuse okunona abalala. Tekitegeeza nti oba ndi w'amaanyi oba ndiki naye just nti I'm just blessed and nafuna opportunity okuba nti nze nsobola okukikola at this age obanga sinaba kuba w'amaanyi nnyo nga balowooza nti w'amaanyi aba alina okukikola ki okukikola so just wanted to create the awareness. And let me tell you guys this, you have to believe in yourself, you know. Royal Jeff, when you do this, chituwa improvements. What you Improvement. Royal Jeff is our agement, so that for us, even if for us, we can do it, you know. True that is inspiration. Inspiration to the youth. Royal Jeff, abakulabika oli muvubuka muto yakajja mu industry gwe batamanyidde ebbanga naye olabika nga waliwo amaanyi ag'enjawulo. Emmotoka gyevuga ya bbeeyi by'oyambadde bya bbeeyi ebintu by'okoza abayimbi abamu babaddewo ebbanga tebalina studio nga gy'okuleetinze sente ozijja wa? Sente kola sebo naye just nti abantu bamanyire okuba nti mostly aba media oba aba social media bamanyire okuba nti buli mulimu gw'olina alina gubalaga nti bagulabe nti bwe guno gwokola. So I have so many investments zengo omuntu ezitali za camera ezitali za we don't need to tell people what we do. Abagamba nti Royal Jeff mu kuyimbako mu nnyimba ze zimu ze wakola ezatandika gwakulira kampani yagala abakazi abakadde. Abagamba ekintu kino nti abakazi abakadde ne bamukuba kuteekamu essente okutuuka wano awo wennyini batuufu. Smart Wire Association kati neegaana gwe mulimo gwa Royal Jeff ndi muyimbi ate nga Royal Jeff nze mbirivinga okubanga ninayimba ku kintu ekigenda mu maaso mu society gyembeeramu nti nze wenatandika okuyimba I focused okukola ekintu ekya reality nti wenayimbira oluyimba lw'abakazi abakadde it was very true and tekyakatandikawo kyaviira ddala mu ba Paulo Kafeero abo paka kati right now nti wekiri so nayimba ku kintu abantu kye bali used oba ekigenda maaso mu bulamu bw'ensi oba mu bulamu bw'abavubuka. So I'm a musician or I'm a messenger bansindika busindisi n'ennyimba nti ki abagamba naye abazungu b'ekizungu ekikadde bakyamu. Abazungu nze Royal Jeff ng'omuntu ndi mukwano gwa buli muntu ene Uganda oba simanyi endowooza yaffe yanjawulomu nti wano bajja kulaba n'omuntu bw'ati tebajja kiwanyo focus naye ate banakulaba n'omuzungu bajja kiwanyo focus. Lwaki simanyi nze nga nze ng'omuntu nze nkiyita maalo omuntu oyo agamba nti oba ondabye n'omuntu nti kinenewo ekiti newo ekiti so si bwe kibeera oba okitegeera.
mu byozookola emu mu kubeerawo mu system lwasooka okukyaza ewantu wetwaliko ffenna wakompuliminga kubamu ku bayimbi nga banyaga ennyimba zo gwe tonyigirize bayimbi kutwala nnyimba zaabwe nga bagikoze studio wetwasembayo wali kumbinira kufiika Gaza okuba nti yayoza ezimu ku nnyimba zo era ensonga yayolesewa Fiki Gaza yayoza oluyimba lwo nga nti yalwoza naye nga kyemmanyi ye ng'omuntu bayinza okuba balumuwandiikira kuba oluyimba olwo baluyita banana so oluyimba lwange olwasookera ddala mu industry simanyi oba yalwoza oba balumwoleza oba waliwo yamuwa idea y'ekyo eyokola banana so I don't know any idea about it nakira oba bulabi so enteekateeka ya studio egenda kuba yabwereere engeri gy'okoze okuyamba ku bayimbi yabwereere oba balina akasente ke bateekayo oba omwoyo gwa ggwanga studio nagikoze obutakaluubiriza bayimbi naddala abayimbi abato kuba bakaluubirizibwa nnyo mu bya recording sagikoze nti studio yabwereere naye studio egenda ba tekaluubiriza muyimbi wa wansi. That's all I can say. Range Rover motoka jovuga ya Sente Meka. Range Rover. Direct. Toina we kwasiza tata ntitochulidde. Range Rover. Ye mitwale na n'ekitundu ejja dola sema. Wazije mu kuyimba. Nga we nabagambye nti I have my investments. So zesiraga eri kamera oba nti nkola kino and they can give me money. Abasinga bagamba nti abakazi abakadde bano boolimu bali mu kulemaza abakuwa buli kyoyagala ku bwereere kati ng'emmotoka gye bakuwadde bo tebaagala balemaza. Kuba muna ate nekyewunyisa bangi nnyo sijja bwogera we bali abampeereza message okitegeera abadde ne bagamba nti ate ki kyova nayimba olwo olima ne ŋŋamba si nze nzekka ayagala abakazi tulina kibiina lwakuba abamu tebamalaayo like tebawunya bulungi kati singa osembera wano waali naawe ne bw'oba musajja omwekwatako nasaamu ekiwo bayimbi kyamanyikiddwa bali mu kibiina kyammwe kibiina ekyo sekuretale yasinga okimanyako era yakyogerera ennyo yaliwo sekuritale wali bamuyita sijja yasinga okimanyako ekibiina ekyo gw'okozesa bukodyo ki okujja mu bakyala abo ebintu by'ebbeeyi bwe bityo abala kye batasobola kukola anti kati endi mukugamba nti webabanga abakazi bakati n'abalina bakivuge lwaki akakodyo tokawa ku chikeni ugambe nina investments zaye ng'omuntu tolimba gwanga alaali true bro sigenda kujja kugambe nti nze nina kino ne bwekiti yeah I have many investments ng'omuntu esobola okumpa ssente era zimbeezeewo bwomu gwe abakwana be bakwana bani abakazi abakadde ninga mwesibye nnyo kukyabakazi abakadde pozi n'ekirala kitoyogedde ekya location ya studio tuli Kyanja opposite tuli Ring Road Kyanja opposite ne Molet. Is it opposite oba near after Molet supermarket ewe tusangibwa waneeno endongo wegenda okwajiza budget togenda tubulya sente ko tutandikira taata oba buli alina zaayina je katusoke tugulewo tunaba kugulewo singo manya studio yo supporting abana bato yalo mongedde akayimba ajali coding akayimba madubai I can record everything I want oba kuleekaana no problem owaye Jeff lwaki madubato mu connecting anava ku border anoonya na buyambi bamugoba mu nnyumba twaze mu gundi yawano batuli mu bye nete twaze mu collection bano bana mawulire nga Jeff atuddeeka ayagala okumanya muyimbi atandika bukodyo kibukozeza okuba nti mu mwangu gano wadde okola bizinesi zazo otayagala tubulira oli bwoli otuuse wooli
connections mikwano kubanga ndi tuloyo kubeera nga ku buli omu nsobola nga nsobola okwasociatinga naye. So that's how I try to make it very easy because naye nkirabye I've been singing for 1 year now. Okay. Yeah, now ebintu ndaba kale bikyukamu ate era nga bikyukidde ddala. Gwe muyimbi mu mwaka gumu ng'alina Range Rover gye tulaba ng'ate eri mu mannya agage. Abayimbi abakoledde ebbanga omuli ba Chameleone bazivuga mu myaka giri emikadde, Spice Dano olaba wuuyo ayimbidde emyaka yakagiraga abantu. Gwe kakodyo kyakali emabega awo, maanyi kyagali awo ku Range Rover mwaka ki eyo gy'ovuga? Mwaka mu kyenyiza okugamba mwaka mu naye kyemmanyi Range Rover ebeera choice omuntu yenna okuba nga agula kyayagala. So amamotoka ganjawulo that's why bakola Toyota, bakola Benz, bakola Volkswagen, kitegeera ne bakola Range Rover nti buli omu obeera na choice yo. Simanyi siyinza kugamba nti nze am more worth Chameleone kyali oba ani kyali oba ani kyali. So ebeera choice ya muntu ne Chameleone asobola nga agiyina era n'agigula, oli nasobola nga yayagala oba nga yo tayagala Range Rover ayagala Benz. Yeah, so it's a choice. Okay. Yeah. So ennyimba atakumanyi ng'ogyeko abakazi abakadde ennyimba kyempya zoyina n'obuyimba obulala awo tutegeere nti omuyimbi ng'ogyeko okulaga enziga ne studio gy'akoze endongo weeri oba endongo enfumbe gyeri n'abayimbi kyabalawezi ba collaborations nga gye ziri b'okozeko nabo? Bayimbi nakakolako ne Fefe Busi. Okay. Yeah, kimanyi we nali entandikira ddala. Yeah, ntandika ne Fefe Busi. Okay. Nakolako naye oluyimba luyita tukuba pate. Naye kuba oluyimba baluyita abakazi abakadde. Awo wennyini. Oluyimba baluyita matakonko. Nenkuba oluyimba baluyita eggaali. Nenkuba n'oluyimba baluyita tonnumya naye kekapya. Yeah, ziri mu kuntambulira bulungi. Abayimbi abatambula n'eggaali tandikira awo wennyini gwe nga tonaba na ggaali Range Rover tayagala batuulamu oba bawunyawunya. Batambula n'eggaali omufikigaza alien skill n'abasigadde tonayagala kutambula na ggaali. Ebeera choice otambula n'eggaali. Okay. Kati nze nyinza obba nga mbeera n'eggaali naye nga sitambula na ggaali. Okay. Yeah, so it's a choice okubeera n'eggaali. Kyova tojja laba buli muyimbi ajja nti agenda baayi n'eggaali. So